Bannange ne bwe kiba kigenda eri mpulira nga saagala bakitambula kiro nga twebase kate bona kizunza akizaawa ebitumna nyo tutomera oli wano paneza mirembe jo ajja asine kamanyi wakikutiriza ayekukutiriza kanoza kankumirenga bweru sika nkola modoka kanza kulinda kufiira mu modoka nga ndi kubyange. Akatambi akavuddeko ngenda kakuzanyira okuba gye katandikira paka gye kagwera kyokka ate olabe n'akabenje akazeemu ne kagwawo olw'enkuba eno eri mu kubeera nga efudde emba obutakya. Kwaniriza nnyo eno ku SMX Media nange MX One tuba ne updates buli lunaku buli kiseera. Story wejjira wetugikolera esinga okubeera ekikulu nti story zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziweeka datawo aleme kubeera nga agenda mungi. Kankusaba mbyo subscribinge onyigene ku notification bell eyo tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino. Yes, akatambi ke tutandise nako ak'ekimotoka neera ekikozesebwa mu kuzimba oba ekyetolooza seminti oba ekyetolooza enkokoto. Simanyi exactly mulimu gwe kikola naye nsuubira gwa nkokoto. Bateekamu seminti n'amayinja oba kitabula enkokoto n'omusenyu kyonna kye kiri kikozesebwa mu kuzimba. Omusajja naye bannayuganda okubeera munnayuganda mulimu ogujjudde akiraba kiri eri bbali naye olw'enkyukwe n'ensisi eyabaddewo oluvannyuma lw'ekimotoka ekifaanaganako ng'ekyo okugwira emmotoka ey'omulamuzi era bw'atyo n'afiirawo mwana wattu omwana kubeera munnayuganda ddala mulimu ogujjudde oba omutongole. Actually akatambi kanziremu kakuzannyire naawe okeewulirireko kubanga ebyembi bisekerwa naye munnange bannayuganda okubeera munnayuganda mulimu omutongole ogujjudde. Actually gavumenti erina n'otusasula okubeera nti tuli bannayuganda keeka n'akatambi. Bannange ne bwe kiba kigenda eri mpulira nga saagala bakitambula kiro nga twebase kate bona kizunza akizaawa ebitumna nyo tutomera oli wano paneza mirembe jo ajja asine kamanyi wakikutiriza ayekukutiriza kanoza kankumirenga bweru sika nkola modoka kanza kulinda kufiira mu modoka nga ndi kubyange. Then akatambi kanene akaddako ka boda yeetisse abakyala ababiri bannange enguudo mbi amazzi gasaze mu kkubo balemedde ku boda bayagala okubeera nga owa boda abasaza ekyavuddemu kyabadde kigo okukakana engatto bagobye engobye paka mwala oyinza n'okuyagala okugoba engatto yo 15,000 ey'akasambu ey'omutwalo kale tugambe ya bbeeyi engatto ya 40 nabaate woogwa mu kinnya kubanga engeri gye zikulukutamu ziraga muzikulukutira ku mwala naye ng'omwala gwe zikulukutirako ndowooza nagwo gwajjula dda ebisooto oba enfuufu oba ettaka kati okusobola okugutambulirako naye nga leeni gye gulaga mbu gye gutambulirako erina kubeera nga ya mwala. Akatambi kankakuwa okuba gye katandikira paka gye kagwera naye nga sinabeera nga nkakuterako wami kankusaba kusubscribinga no ku SMX Media tojja kubeera ng'omisinga updates naddala nga zino.